Hallelujah, Mukama waffe Yesu Kristo ebazibwe nnyo abagalwa. Mukama agamba Gideoni nti nkuyise otaase Isirayiri. Okuba abalabe ba Isirayiri igwe nga bw'ofaanana, nga bw'owenkana, nga bw'olabika. Lwaki Mukama atuyita? Lwaki Mukama yandikuyise? Yeggwe wayitibwa oba tewayitibwa? Njagala okuwa ansa. Mukama yakuyita. Mukama bw'aba yakuyita, gwakyasibye byonna okutegeera nti oli muyite okukyusa ebikyagaanye oba okulwana n'ebyo n'obiwangula ebikyawangula famire yo. Ekyabalamuzi 6 mwendi onyirwa 14 ntandikidde. Mukama n'amutunuulira n'ayogera nti genda n'amaanyi go gonna olokole Isirayiri mu mukono gw'Abamidiyani. Sinze nkutumye? Mukama abuuza Gideoni, sinze nkutumye? Kati Katonda bw'akutuma, Katonda bw'abanga yakutonda n'akussa mu nsi muno, ate nno ggwe olina ne chance nti walokoka, kyekibulako kwe kutegeera nti nga bwe nalokoka, nga bwe nategeera Mukama, ndina kuba muwanguzi. Ebintu ebiwangudde famire y'ebbanga lyonna bikoma kwabo gwe tebigenda kubaako. Ebitawanyiza ekkanisa, ebitawanyiza Uganda bikoma eyo mu mirembe egisoose, gwe tebigenda kubaako. Wuliriza, Mukama agamba Gideoni nti sinze nkutumye. Mukama akutumye. Twali bali tusooka kwebuuza, kati nze Mukama nze yandabako ki? Nze Mukama yalintumye atya? Ate yalimpisa atya? Oyinza obutabitegeera, naye kooli omulamu ng'olina ne chance ebuliriza ekigambo kino ekya Mukama, oli mutume. Okutumibwa tekitegeeza bintu abangi bye balowooza. Otandika okutumibwa okuva awo w'oli. Otandika okutumibwa okuva awo mu nnyumba y'ewammwe w'otandikirwa okutumibwa. Otandika okutumibwa awo ne mu maka go. Oyinza okuba oli mukyala, Mukama akutumye. Akutumye okuleeta enkyukakyuka mu maka go. Musajja gwe, Mukama akutumye okuleeta enkyukakyuka mu nsi, kuleeta enkyukakyuka mu famire yo. Njagala nnyo okubuulira enjiri era abantu bafune okumanya n'okutegeera okw'enjawulo nti Katonda nga akutuma tagenda kutumira eri mu bantu b'otalowooza nako babo b'otalaba. Asooka kutumira kwabo b'oli nabo. Asooka kutumira mu mbeera mw'okulidde. Asooka kutumira mu famire y'ewammwe. Famire y'ewammwe bonna bayinza obutakukkiririzaamu, oba ne mu nsi muno abantu bali tebajja kukkiririzaamu. Naye ggwe tekigaana kukola ekituufu. Bw'omala okutegeera nti ndi mutume, ndi wanjawulo, Katonda yantonda n'anteekawo, otandika okukola ebintu ebitafaana bya jjajjaawo, otandika okukola ebintu ebitafaana bya taataawo. Lwaki? Katonda akutumye nga ggwe. Ate Katonda aba akutuma tamala kugamba nti genda oyete omuzadde, genda oyete maama, ate maama we yafumbirwa mpeta, oba taata we yafumbirwa yawasa mbaga, simanya taata we yavugako ku mmotoka oba kuki. No, Katonda tatunuulira ebyo byonna, wabula atunuulira ggwe. Nagamba nkutumye. Mukama atutumye okukyusa ensi. Mukama atutumye okukyusa famire zaffe. Mukama atutumye okukyusa ebitundu byaffe. Mukama akutumye n'okukyusa omwami wo oba mukyala wo oba mikwano gyo. Obutume bwa njawulo, abasinga obungi baagala bayita ba apooso, ba profeti, basumba. Buli muntu wenna ali mu nsi oli muweereza. Era Mukama akulabamu omulimu omunene gw'olina okukola. Katonda akutumye okulokola Isirayiri, nga Isirayiri otandikira ku nju y'ewammwe, ku baganda bo, ku bulamu bwe mukulira mwe mutambulira. Munnanga ye Isirayiri esooka, lindako okulowooza eri ey'Abazungu. N'ekirala, abantu bamanyi nti Katonda waabatuma, abatuma mu kufuuka basumba oba kufuuka baki. Nedda, Katonda akutuma okuleeta enkyukakyuka, okutandikira w'oli, okuleeta enkyukakyuka mu bwongo bwo. Waliwo abagamba kati ate ono bannaaye, ye
enkyukakyuka etandika naawe. Katonda ng'akutuma asooka kukola mulimo muggwe ate awo n'olyoka okola ku balala. Katonda n'alyoka akozesa. Waliwo abantu Katonda bagenda okwambaza amaanyi nga bagamba Robert akikola atya, Robert gundi akikola atya, gundi ali bw'atya. Abalina amagezi ne basobola n'okulya ku bigambo bye bawadde basobola okumanya nti mu butuufu tulina kukola kino na kino. Basobola okudawulodinga ku magezi ge bategedde okuva gy'oli. Kambabuulire, Katonda asobola okutuma nga mu famire gwe olina okubeera ow'enjawulo. Abalala bonna bagambe nti naye oyo bw'abanga akimeekinga nange nsobola. Eriyo abantu abalina endowooza enkadde nga bagamba ate ffe waffe tetuzimba kalina, tetuvuga mmotoka, ate ffe waffe tetuwasa, tetuba bwe tuti. Gweyo na Katonda akutumye okusooka okubijjawo nga tonnaba kulowooza genda na kukuba okubuulira njiri. Sooka otandika okole enkyukakyuka mu bulamu bwo. Awo mu kifo w'oli beera ow'enjawulo. Omulembe guno abavubuka abanywa enjaga, abeeyonoonesa, abeeya, abakola ebintu eby'ekisiru ali muneere bafuna ettutumu. Naye gwe lwaliro Katonda akutumye okubeera ow'enjawulo. Ebyo si by'olinda okufuuka ow'amaanyi. Ebyo si bye bireeta ettutumu. Ebireeta ettutumu, tandika okola ebintu ebituufu, lowooza ebituufu, kola ebyo famire yo byetakolangako, bazadde bye batakolangako, nyamba ebirungi. Ekanisa abasumba bangi kati balimba. Buli omu nze ndi nabbi, nze ndi prophet, era kati nze ndi apostle. Naye n'otunuulira ebikolwa byabwe nga byonna bivundu. Bangi balowooza kugaggawala. Kati okugagga bangi baguze mu makanisa, bakoze amakanisa, bali mu kubuulira njiri, bali luddawa. Batajetinze mane. Abamu balowooza nti bwe naabeera omuweereza njaggula emmotoka. Mukwano gwange osobola okutandika okuweereza Mukama nga emmotoka ozivuze. Teweetaaga kumala kuweereza Mukama ofune emmotoka. Ale n'ekirala, emmotoka eva mu kukola. Buli lw'okola emirimu gy'emikolo gyaffe gituwa empeera. Obugagga buva mu kukola. Okuweereza Mukama si kwa kunoonya ssente, si kwa kunoonya mpeera. Okunoweereza Mukama si mwogenda okujja ezizimba ennyumba. Tandika okukyusa. Mukama akutumye okubeera omuweereza atatunuulidde kanisa, okubeera omuweereza atatunuulidde kabbo. Waliwo bentera okugamba kimu nti kinyuma nnyo Katonda okukukozesa ng'ate abalabye banoonya yabikuwa. Aba abikuyisizzamu oba obirabye, kitegeeza gojja kubaamuko wanjawulo. Sigambye nti buli omu Katonda gwakozesa alina kusooka kumala kubaako ne byafuna, nedda. Naye ekigendererwa kyo leka kibeere kukola mulimu gwa Katonda. Mukama atuyita ng'ekigendererwa kye kukyusa, kuleeta njawulo, kugyawo jjogo, kugyawo bulimba, kugyawo butamanya, kugyawo byonna by'olowoozaako. Katonda kyekimukuyisisa ggwe. Kubanga Katonda agenda okulaba nga abantu bangi bajjudde obunafu n'agamba kannondo ono. Naye ate ekimbi nti Katonda oyinza osooka n'oyimirira n'obaako ekituufu by'okola n'omala ate n'ogwa. Ekikuleetera okugwa, waliwo ebintu bingi ebijja bikwambala mu lugendo olwo Katonda amaze okubaako bw'akufuula. Njala okuuma ekigambo kino nti Katonda yakuyita okuleeta enkyukakyuka mu buli kintu kyonna ky'okola, wonna wonna w'oli. Okuweereza Mukama kutandikira awo w'oli. Yebazo Yesu. Mukama agambye Gideoni nti nkuyise. Onywero 15. N'amugamba nti Mukama wange Isirayiri ndimulokola kuki? Laba baganda bange be basinga okuba abaavu mu Manase, nange ndi muto mu nnyumba ya kitange. Mukama n'amugamba nti mazima ndibeera wamu naawe era oli kuba Abamidiyaani ng'omuntu omu. Ulira, oli kuba Abamidiyaani ng'omuntu omu. Katonda tayagala kibinja. Mu famire muyinza okubeera onogaba nange tukole munnaye twerekereze tutegeere tuli bwe tuti. Katonda ayinza okusitula ggwe. Katonda ayinza okusooka okujjayo ggwe. Naye ng'ekigendererwa kye ayagala owanguza abalala. Abalala ogenda bawanguza oba wa ssente, nedda. Abalina amagezi bajja tandika okugamba bajja kwekubako babuulira amagezi. Ne ssente osobola obbawa, naye ate kyannaku nnyo okuwa ssente omuntu. Gwe sigenda kwatula nnyo. Wabula kya makulu nnyo okuwa ssente omuntu ategeera ekyokukola.
kya makulu nnyo okusika omuntu ayagala okusikibwa kyokka ate kibi nnyo kya bulabe okusika omuntu ayeetuddeko. Njala bategeeza kino nti goli Gideoni w'omulembe guno, oli Gideoni wa famire yammwe, Mukama akuyise. Tofaayo bw'ofaanana, tofaayo bw'olabika, tofaayo ku kusomako, tofaayo ku ki. Katonda bw'aba ayita abantu alina ebintu bingi by'atatunuulira. Ensi byetunuulira ye Mukama si byatunuulira. Ddamu amaanyi ogume omwoyo. Tegeera nti kitandikira ku ggwe. Enkyukakyuka etandikira ku ggwe. Enkyukakyuka ey'ensi yo, enkyukakyuka ey'ekkanisa, enkyukakyuka eya famire, enkyukakyuka mu buli kintu kyonna kitandikira ku ggwe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Mukama bampeera omukisa. Bw'onaategeera nti kitandikira ku ggwe, mukazi gwe musajja gwe ogenda kubeera w'amaanyi, eno ensi egenda kutandika kunoonya bunoonya. N'ekirala tetugoba nsi, wabula tulina kukola bukozi ebituufu. Tetutambula competition olina kwenkana oli olina faanana oli olina kubeera bwoti nedda. Tukole ebyo Katonda byatusobozesezza okukola. Agenda kukwambaza, agenda kukuwa obusobozi, agenda kukuluŋŋamya, agenda kukuwanira, agenda kukukulembera. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo bana Katonda omulamu. Nsaba ekisa kya Katonda kyalina Gideoni ne kimubeera wakati mu kwenyooma, mu bunafu bwa famire, mu butono bwa famire. Ekisa kya Katonda kibeere naawe kikuwanguze, kikuyimuse, kikuyiseewo, kikuteeka awawakanirwa. 2:25 ng'omaze ofuna ebigambo bino bituule mu bulamu bwo, otegeere era obikulwe obwongo, otegeere nti olina kuba wanjawulo. Nsabye ekisa kya Mukama kibeeko akantu ke kibikkula akabadde kakubiseeko. Ekisa kya Katonda kikulengeze mu maaso. Amagezi ga Katonda n'okumanya n'okutegeera bitambule wamu naawe. Mukama akulokole mu kabi. Mukama akuyise ku kkono akabi kaba ku ddyo. Mukama akuyise ku ddyo akabi kaba ku kkono. Akuyambe era akuluŋŋamye. Nsabye Mukama akwate ku mutima gwo, guwulirizenga eddoboozi lye ate gutegeere byagamba. Mukama mpeera omukisa